tugenda n'oluyimba omukyala Nawuya ayingizibwa. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What you wait for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Ofugo ky'ekigambo eky'ekitiibwa ekyalabwa Katonda abantu Katonda bakoolona walabika okubeera okusinga akoolamu obwamaka okubeera awamu okubeeragananga okusanyusagana omwana n'omukyala ne basaana okuba nabyo buli muntu erimunye. Ekigambo kyo kyalabika era Kristo yakisaamu ekitiibwa bwe yagenda ku mbaga ey'obugole Kana ekyegabira. Omutwe Pawulo yakifaananiza n'okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye. Okufumbirigana kyekuba kutasaana omuntu okutwala ng'ayakiriza oba nga teyeerowoozezza
naye akutwale ngakussaamu ekitiibwa ng'afumiitiriza ng'alowooza era ng'atya Katonda kimanyi kunasinaabalowozeza tuukawa kakala abantu abombi nga bagenda okuyingira mu kigambo kino ekitukuvu kale obanga waliwo omuntu yenna alina ensonga ey'amazi ebibera nikolasi nemazaako gatwalufuba otutu ate atule n'akana asebolanya otaliwo tubeemu ngalo oluulimaasigenga busigisa ennaku zonna balagiramugembi mu maaso ga Katonda oba waliwo omukuuma amanyi ensonga ebalwera okugatwalufuba otutu ate atule kubanga otegere ddala nti abantu balagatirwa ng'ekigambo kya Katonda bwe kiragirwa tebagatirwa Katonda era n'okufuulirigala omwaka kuba maaso Nicholas olina ensonga yonna ekolera okukwasamba okuba mukyala w'obwebeta sirina olina ensonga yonna ekolera okufuulira Nicholas okuba omwana w'obwebeta olina ebyawandiikibwa kyebiyigiriza ebyo ebisaanibwa omwami eri mukyala we omukyala eri omwami we tujja mu kitabo kya Efeso essula ey'okutaano kuva kannya ak'abiri paka ak'asatu. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwanyu alyoka agitukuze ng'aginaaza n'amazzi n'ekigambo. Bwekyo abasajja kibagwana okwagala abakazi baabwe b'omubiri. Ayagala mukazi we ye yeeyagala yekka kubanga tewali muntu we yali akyali omubiri gwe ye kubanga agujjanjaba aguliisa nakumwaffe wajjanjaba ekkanisa. N'olw'ensonga eyo omusajja kyangaagaleka kitaawe enna neyeegatta ne mukazi we era abo be banaabanga omubiri gumu era eyo ekkanisa. Abakazi mussengamu ekitiibwa bammwe nga bwe mulina Mukama waffe kubanga omusajja bwe yoteka omukazi nga Kristo bw'ali omutwere w'ekkanisa n'omukazi wakyo asengamu bba ekitiibwa. Ani agaba omukazi olw'okufulumya omusajja oyo okokati mwanirize kaakano akotulubirwa omukazi seboko bulinayo ebigambo ebyokubuuta wandikwasi oba byonna byakwadda byonna byakwadda hali yango omukwasi. Amina. Quindi una scuola, o nuova su caso Marta, la mia un caso può essere vera donna e il futuro, la caffettaria, o non magara, o non sangue, o non
n'omusangamu ekitiibwa era n'okukubanga bulwadde bimula leero n'obikanga abakazi abalabuna n'obeeranga naye ebiranze bimala mu mbi ye nakola nga bwenti onoofumira omusajja omulasi oli okuva balakufundiddwa beerawo naye okuva okutuuka katonda bwe yalagira olw'omwagala olw'okukubanga obulwadde nebulamu era olwolekanga abasajja balabuna n'obeeragala yekka ennakusizimala libalamu embi nze Asimokooli nkuwasa gwe Mataana Nabulye okuba mukazi wange kumukasizza okubeeranga naawe okusooka leero ne bulijjo mu bufumbo obutukuvu mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwangu mu bulwadde ne mu bulamu okwagalanga n'okukuumanga okutuusa okufa bwe tukwawukana nga Katonda bwe yalagira era nkulayiridde bwentyo. Amiina. Twebaze Mukama tuguleyo empeta zino. Buli bulungi Katonda yatandika institution eno kuleeta bufungo bwewafunira Adamu omubeezi Kaaba. Mukama buli mukaka ogubaddenga n'obubonero bwagwo bw'olaganyira abaana b'abantu. Empeta zino kabonero ak'omukago nga gayingiramu. Kakati Mukama tuziwunga mu maaso go okuzaalibwa ku mpeta endala zonna. Zino zibeereko ekisa kya Katonda okujjukiza bano omukago gwe bayingiriddemu. Era nsabidde empeta zino mu linnya lya Yesu zijje n'omukisa ku bulamu bwabwe, obufumbo bwabwe bunywerere, babeere ekyokulabirako ekirungi. Era buli analabanga ku mpeta ku ngalo ye ajjukire omukago gwe bayingiriddemu olwaleero mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Nze Asimokooli nkuwa empeta eno gwe Mataana Nabulye okuba kabonero akakakisa
leero nsooka okuba erinnya lyange erya Mukooli mulikozesera okuva leero era nkuwa omubiri gwange n'ebintu byange byonna eby'omunsi era okuva leero nkakasa nti ndiwo nga naawe bw'oli wange mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Olugendo luno lwe batandika weetaaga Katonda, weetaaga emikisa gy'abazadde natubala okukanisa tusobola okugisuula buli kyonna kyoyagala batuukeko kiri wansi wa lulembero kakati okukiwogererako. Bazadde bakkiriza okulola emikolo gyammwe bakwatako essaala emusobadde nsisoke yabatisaba naffe tukkirize wamu naye n'abasigadde nakulola emikolo gyammwe eri Bakukooli. Mukama tukwebaza olw'abantu abantu ababiri abayingira mu bufumbo. Fumbo institution gye watandika olw'omutimira n'ekisa. Tusaba buli ssanyu ly'olaga okuteeka mu essanyu ly'abaana, essanyu ly'okuganda, essanyu ly'obulokozi, byonna okuleetera bonna emirembe n'essanyu. Naye tumanyi nti era institution ereetedde abantu okwetama kubanga ne sitaani ateekwa. Teeka olukomera sitaani lwajulira nti olusaba okugera ku ssente zaabwe, okugera ku baana baabwe, bintu bitwala ssente bitwala emirembe tubiganda. Tusabye amaka gaabwe ebere akademi kubanakuliza abaana batya Katonda, era akademi y'amagezi, akademi basomye, abaana basomye, banabe bakiikidde eggwanga engegozi ez'enjawulo, amaka gaabwe talents ez'enjawulo ez'omwoyo n'ez'omubiri. Tukkiriza nti amaka gaabwe ganabeera ekyokuyigira ekyokulabirako eri amaka abalala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ky'otandise era okimaliriza otandise okumwesigwa era okebeko omulirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'abazadde mwebali ddala esaala eyo naye egenda kugasa Bakukooli.
kaseera kano basibe balinawo okugenda kaseera k'okwebaza Katonda era leetebwa kubombere bule baffe bateeko wano agenda kaseera k'okwebaza Katonda batukiriza kyakitubeezaaza yaffe okwebaza Katonda batumizibwe.
ddala festival etron n'emperekeze zonna mwebatubaweeryako mukama yasibe waggulu n'amatendo gonna haleluya amanya ganze osuubanyize bwemwamusemaka olwekisa kya katonda esinya pasita w'ekifo kino bowebali omusoke nsumba lwase asakasozi omusumba wawemuka omukyala ate Nicholas Mukoli akyali atavuddeeyo omukadde atuusiza abakyusa status twamugeragezebwa era bulabika kubeera kyakulabirako kirungi nobubeera okukulembeza abantu baba bakutunuulidde engeri kyotambuzaamu ensonga naye ensonga eno gitambuza bulungi aleluya era nyumba okusanga ekitiibwa muweereza bakatonda bonna mukyala sugga curate erina okubanga gentleness family sebe buli tukolasire wa gentleness aba gentleness mwebali ddala n'abaweereza bonna kyakululira omwana wange yasagala ddimusabaasi nambi pole abenainterpreta muyumbeewo n'abagenyi baffe benna abali bwabatuka muno kansala muwombeefu abazadde balalativa Nicholas bwebabenyerere okukoleko ekyo kanisa webakukuza Nicholas bulungi Nicholas mwana mulungi mwebale ddala okumwagala atukoleko okujja mu kanisa kimanyi reception wajja kubaayo speech bakusaidie naye niwakanisa kwesimbinyo okukala kalaawaliyo omusansulo olutalamu era mungeri emu kansabe barelatives abazadde bamasa embawebiri musobola okuyimbira for recognition kanisa webakuzookimata kaseera ketuwogedde naye ndabe omuwala bulungi ategekeddwa webalikukuza bulungi olina okusa era webalina okujja mukanisa okubeera kubaga abazadde baziza okujjaki omukaga ebijjanjabira muyiriza n'essanyu ate n'emisa gy'ebisumudde wano byonna bannange bebalikuagala amaafa era reception bajja kubala akaseera ka speech amabalirina okusa tusobola okufunako n'abagenyi baffe mwenna buli kyeyenjawulo abazze lw'omwana omukyala wakoli kapasiteza bwe tusanyiza okubala batumbalirimu amamanyizibwe ne bwe naawulirayo ebigambo bitono ebigambo bitya nazuulanga kukola amakulu kubanga ekisinga speech kijja kubeera eyo ku reception naye ekigambo kya katonda kikana amaanyi agasongola ensonga enzibu ezibeereyo munda weegendeyo ekibulibwa sotwaniza omwoyo wa katonda eddakiika zino ayogereko naffe ana yebazibe ebigambo ebirala tubyogedde olugendo lw'okweteekateeka nikulasitumata babadde nga bajja olugokaaga netwogera ate nakitula tubaliwo n'abalala tebaali bagenzi sobaludde nga basoma abaana yebazibe nga beetegekera ensonga eyo kamazibe naye nibinayogera ebigambo bitono ebigambo byebagamba ku mbaga yaffe myaka 18 emabega naffe twabeera naseera etwali namuseki enkadde nsumanya senkolo zikayiraga natugamba tukolere emirembe mumaka gammwe n'okutuusa leero tukyatukolerera empama twatekune era ne Nicholas namwe mbagamba mukole ki
bamukole era Nicholas kati zange bamukole mukolere emiki emirembe makanga kuwe emirembe kyakugagana mukama ng'ebya zonna nekuli emirembe ndyetaaga kuba enkalukale ezibeera ku bifo ebyo wezibeera nzibanzi nenkanisa emirembe okukolaki ogyetaaga kama twebaza mu kanisa mukadde emirembe zenkolaki zenkola nazo kama yebazibeyo naye ate emirembe osinga nnyo gyetaaga awaka kubanga awaka yebeera besi ebeera ki itaembasa kama yebazi olina okusinzira n'ova n'ogenda eyo mirimu ate nali tulebanolendabanga abagole bonna babinginya kama yebazibe basiba engiriyazi ekintu nakyo kyabbeeyi ekabitwalimeosukulu ogeroza noga yakubasansa nayogenakulwa kiyinza okweyitirira akola kyesi kayinyaao obayinza okugenda kubuge ebakomawo babikwataganiza bulungi naye amaka yebesi yebekasi ng'ofulumya ebyo byonna byogenza okukola oze mukanisa kati ekitundu kyobakuwabisa kimala ki kanisa awaka walina okusigalanga malungi ekisowooza nti setaani ate awaka aggyewo emirembe nnyo 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 era emirembe bwekibula awaka ebizibu biba bireeta biti bwemuva entalotalenti ezitakya ezireeta domestic violence awaka ebimu birabakutiiganyanikofu omusajja akozebwa mukyala akoze ebikolwa ebiti ate entalo ezibeera wakati wabafumbo bokka zitabangula n'abaana kizibu ddala wakeemirembe bekikubwako kulabirawo abasajja tebava mu kanisa kutayo bugamba bajja kusaba nnyo beewaayo balimu balanti kuba wakati waliki tewadineni era babiriyo mu bibanga nga balaba akapiira ewakakazeeyo ki omanya beesa omuliira gyanakolaki nagikuwa kama yebazibe zonsubaki abayagamba nti tukolerere ki nange kyembagana tukolerereka kubanga kiina price kiina ki kiriko omuwendo gw'obukristo ate sigwa sente niwakwane sente nazo zekinawe zikola naye sigwa ki kubanga singa gwali kwa sente zokka abasinga okuba ne sente nnyingi bebaliwe basinga okuba n'emirembe maka kuba basula kugalimba agalina ak'ebikolera abakugalakugaga naye ate okunawe basinga okuba n'ebizibu kama yebazibu naye mulwala omuwendo gwekigula nga gwetaagisa abadiini okukigoberera kama yebazibu alina kitegeeza nti bwowasiza malayika lusobola okukyanga waliwo ekintu kyeyakoze nakyalidde kiyita tablets nakyalidde kikola ki nowasize mulungi naye kumaki omuntu oyo kwemushiralira nekitala nakola ekiyitire kyoloola embeera yokka kama yebazibe wiza nofuluma okugenda mubiri naye nga tablets yasa kama agonizibwe era nababonera yakagambo kato akamu ku bugambo obukoledde muge akagalako bakayita amusole bakayita nicolas amusole olaba obugambo obubiri butono naye bulina amaani agasobola okugyawo tablets eyabadde yazze nga lyaleese olusirikalo abiri banamala okunoonyanga okunoonyako otidde baana kulaba mugino olutwala mu kisenge n'ofukamira omugamba nti ki obanga ekintu ekyalese tablets kyalese akuba abasajja akagambako gakutawa kuba igo yaffe
olwali baddewo ekiseera ekiwanvu. Bwe tukkiriza okunyiga mu Befeso essula ey'okutaano andikule wano katono wambadde ennimi yange etakubeera mpanvu naye etugaana ennyo okukola ki okugwa ku busungu bwaffe. Abefeso 5:26 egambye be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Tegeeza nti omuntu asobola okugiiza mukuli naye esinga obukulu nga munabeera n'emmere kufubanga ne mutatereekereza bafu baki ffe waffe twazulamu tetusuza muki mufu mutegeerere kyegenzi embeera esobola okujja okufunanja mu masekaliga naye okufubaki mutulenga muensonga ezo abafuba bonna bebalwawo wabadde babateeka mufoomani era batuka ekiseera nga beetaaga kukola ki kuziika issues zonna ezijja muzikwate temuziterekeza buli wemutereka issues zintafiyalina nene bwokufumbatambula n'ensonga kugamba mujamani wakola koti ne mufyokwali wakola koti ne mubeeyi wakola koti mukyaziterekereza osubira olwomalembeekaka kiba kirungi okuyiganga okuresolvinganga issues ebitazitereka era kireetera point ey'okubiri ejja kuba brief yakusonyiwagana kamuyunivasity yakola ki yakusonyiwagana nenaliteekekakola abatolumu bonna nno bali bato atwenties bwe twatuka kusonga eyo naye kati namusonyiwa emirundi emeka nga buli kaseera ali amusole nemubuuza okweyagala bakusonyiwa emirundi emeka yazekawo obusezi kubanga era kiyinza okuba kikeero ate okulago nga kiriwa ekiripereezi yatuwa ansa 70 times 7 ekyo lweyaleeta ekibuuzo ekyo ndowooza nti Yesu yalinga agamba nti ensonga etakola ki etasonyikika kama yeebazibwe so wabeerawo okusonyiwagana ate kusonyiwa okita obiritinga ekintu ekitwala eyo ku encyclopedia kiba kikyaliwo osobola okiyitala nekikomawo naye ogenda ddala mu encyclopedia n'okijja n'okibiritinga ddala n'obigula peegi ate bw'ate Katonda bw'akolagana naffe bw'atusonyiwa beetega nti ng'ebuvanjuba bwe wazzi ewala n'ebuvanjuba eyo gyasoma ebibiri byaffe aba takyabijjukira kubera abaana b'abantu tutawalana bwekyo naye embaga z'abafumbo ebikasse n'abalala kitemuterekereza nsonga kubanga zintafyalina so oba omusonyiye ekyo kireke kiveeko kigende kutandike beki aleluya ebyebigambo tebimala okugatonde kamasibibwenge ennaku zonna kate kagenze naye omusanja kuwamusumba wawuka epanajja yandibuzaako nayogerayo ekigambo eyo omuweereza we nga bawandiika mubitabo byekanisa neyanziza nnyo omulabirizi waffe abagenyi baffe mwenna abazadde n'emikwano tusanyusa okubalabako mu church United Christian Center tuli wano Makerere eri abagole bafuuse ensonga Nikki and Martha, congratulations. Tubayozaayoza tuli wano kubanga mukyakolererako kirungi kituli era naffe bwe twali bwe tuti ne batugatta naye se bwe tutamuuza mukyala wange ali wali
kintu kimu mu dikiti eyinza okugamba buli mukyala gw'obalabira nabeera bulungi naawe ogenda kubeera bulungi lwanyirira ng'ofuna kulemiti lwaba obulungi emirembe giba mingi awaka olwoolaba aleeta emirembe okuggwawo oba okujjula ewaka naye awaka awali emirembe obeera watyo kasembayo olwaleero ofunye omubeezi naye njagala nkubuli kati moodi eri ey'obwasingo ogiviiriddemu ddala tugenda kuddamu kubana bulamu bwa buteredde nga tuli naye n'amala kubakuko bagenzeko waka ennaku nga ssatu owulira enjuba etamaakusa ebyo ogenda byewulirira ddala sikulina naye kugenda kulabirirwa era tugakulaba obusosolwa kati bukyukira ku sipiidi y'amaanyi ku sipiidi y'amaanyi otherwise we wish you the best in this journey era mwongere okubeera ekyokulabirako tubaagaliza obufumbo obulungi era n'obutasoba bulaba obutaggwaawo mukama abekeera akati katugoberera akadde kubanga walimu empaka etaliddako tulinga kubanga twaniriza kwaya yaffe yatwadde oluyimba abagole batibawandika emitawo gy'ekkanisa ate oluvannyuma tujagataniza ekiitako More than the world could taste to find, more than what one can comprehend. See how I'm seeing the words of your words. I'm so sure that this is see how far you brought me. see
n'obusobola okwekanisa y'ogatta akole gavumenti yaffe amateeka gafeeseremesa okubanjulira omwami n'omukyala bamukoole This is Nick and Masa. Kongs, Nick and Masa. Heart. Tekuli na buyini kwa mukisa kwa mukama kwa mpate nchimanyi.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna